mbadde nsoma kati current okulaba nti waliwo president mu nsi yonna asobola okuba nga ye president ng'ate mutabani we ye muduumizi w'amagye. Nagenze okulaba nga tekiriiwo. Bino byonna baali bikoze naye nga tebapanikinga. Nga kati boolaba abaana ba NUP bonna be bajjuzza makomera ne baleetaleeta ebiboozi bye tuyita diversion Nuupu yanzibye akalulu. Ate ali mu buyinza byakalulu abavubuka bonna civilian youth of NUP. Bonna babawamba enkya ne gwe bateeka makomera bwe bateeka obunanka bw'essasi maka gaabwe n'obwambalo yamba. They think everyone is a fool. Kati twali badde tugaba mukulu Muhoozi ffe twakimugamba kuba babatenda boogerako batemu nnyo ate bazibu nnyo. Twakimugamba nti asobola okuloota nga pulezidenti w'amaka ge waabwe wa famire yaabwe pulezidenti w'ekyalo kyekwafa naye kyatasobola kulootangako kuba pulezidenti wa Uganda. Eno Uganda ndalamukko ku y'ekinaana gye baawuddiisa abeeruweero kati bagabira obusooda n'obuceere bw'omukulu akomyewo okubajjukira. Eno Uganda ndalamu ogenda kusanga civilian naye nga mu training'emukko kusinga mu magye. Omusange naawe omufiiringe kati bwenda bennaku mufiiringa bafuutu soja abatalina mundu noza musirikale nga wamba fuutu soja namuteekako ebinaakanaaka. Kiri munda nkugambe kifumba mutuku. Kifumba mutuku tokibuuzo olaba omukka guteta ate obuuza ki ekiriwo kiri munda kifumba mutuku. Omukulu ekisooka emyaka bagambye awezezza 8 si 8 era kizibu nnyo okusanga minisita wa mugamba nti gundi tosobola bona bali igwe ne gwosubira nti this person can come namugamba nti Mr. This is a sovereign state of Uganda teekateeka engendayo. Oyinza okweraba nti oli wa kitalo nnyo kubanga otadde buli kika kya mundu kyonna okikola kikwetooloola olina ne ba psychophants abakwetula kakati ne General Muhoozi abadde ne ba psychophants ababadde bamugwe asooka n'aba ne psychophant we bamuyita Balamu Balugahale. Kati minisita yali ategeka bivulu n'avaayo mu bivulu n'agamba ono yasaana okuba president. Among n'abantu bano they are not serious people. Ne bava ne baga omutegesi w'ebivulu atugambye mbono yalina okuba president. Ne tubuuza mutegesi w'ebivulu yategerera Uganda. Naye ffe twamugamba Uganda is not a dynasty. Muyinza okweraba emmundu nga zibeetoolodde ne bakajjajjatta ababawaana n'okuba nti all institutions z'eggwanga zonna muzisse n'amagye ne mutuuka nga bwe muba muwandiisa ab'ennakaseka ate mubajja mu district ndala ne mulowooza nti every Uganda is but it's not likely to happen.